Congratulations, congratulations, His Excellency the President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wie, and the long waiting day is today. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 10, olunaku olwaleero we tugenda okufuna award yaffe okuva mu Oscars. Era nga His Excellency the President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wie, tumusuubirira ddala okuba omuwanguzi era tusuubira birungi byereere anti pulezidenti waffe olunaku olwaleero lunaku omulindwa lwetubadde tusabirira bwe tubadde tulindiridde ebbanga lyonna bannayuganda tupushinze ekintu kino era tugende maaso n'okiwerukaminga. Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wie, His Excellency agenda kuba atwetana Oscar Award. Nyagala tugiselebrating ate mu ngeri ey'enjawulo kubanga bingi nnyo ebiri mu award eno. Tulabamu abaana baffe abayiwa omusaayi gwabwe, tulabamu ebintu bingi, so bwe tulaba bino ebikulembeze ebiri mu kulya ensente, bino ebikulembeze ebyagala okubba obubbi, bannange kitunyiiza, kituluma nnyo, naye oluusi tuba tetulina kyakukola naye tugenda mu maaso n'okongratulatinga pulezidenti waffe nawano watuuse waddemusanga yetasuula like this young man who said Kyagulanyi should not say anything. Mpuga ate n'okutuuka wano banange tweyanziza pulezidenti, tuli basiimu okwewaayo okw'amaanyi kwe weewaddeyo okulaga nti n'omunnayuganda nabwe owa wansi osobola okikola. Mpuga is going behind our backs, is doing something. Come to this Mpuga. Me, I don't know Ugandans. I think like this young man who said Kyagulanyi should not say anything. Mpuga, let me tell you, Mpuga, I was respecting Mpuga. These people of NUP were suspecting, saying this Mpuga is going behind our backs, is doing something, relating, is connecting with the government. And you know, I talked to these young people. I was telling them, no, you people, you need to mature. Opposition does not mean fighting in your country. Opposition leaders can work with the government for the sake of Uganda. If there is a conflict, they can talk together. The leader of opposition talks to the government and they see how they sort it out. I was urging and trying to counsel them. They said, but for you, Maria, you know, you trust too much. I said, but this man is doing a good job. Now, when they removed him, when they asked me, I even talked, I said, well, he was doing well. Now that they've removed him, I would ask him to nurture and help his successor to make sure that their party moves forward. Now down the road, Mpuga getting 500 millions as a casino, a reward. I want to ask, this was a leader of opposition who has been opposing government for the 2 years. Is it 2 years? 2.5 years. Now, me, Miriam Matembe, I opposed the removal of term limit. Opposed it once even, not many times. I opposed it once. They threw me out into the garbage. Let me tell you, they never even made a cup of tea to say, honorable, goodbye, you have done some work of integrity. No, for me, no nothing, no pension, no, what do you call it? Gratuity, no nothing, not even a cup of tea, because I opposed the term limit. But Mpuga was in opposition. Would you have taken it? Linda Ko, opposing everything for 2 years and plus, and when he leaves the opposition seat, the reward of 500,000. What does this mean? I want to ask, did Winnie Chisa get a reward? Did Latigo get a reward? This is pure corruption. This is pure buying. And I was so disappointed when I hear some people in Masaka saying, our man, you know, what kind of, instead of saying, no, Mpuga, this is corruption, and they have destroyed the party now. You've seen the benefits that have been given to former presidents, if we have any, vice presidents, where they leave office, the prime minister. There is a whole law on judicial officers, the Chief Justice, Deputy Chief Justice, and Justice of the High Court, and on the courts of judicature. There are benefits that come to them. And the question was,
why not consider also the leader of opposition on this lineup of people who have... Me too. You were Chelsea. You see, one of the commentators there said, some of us feel like running into exile. I had just discussed with this Nganda. I told him, you know, I'm really thinking of I should leave this country. Why? Because I'm traumatized emotionally. I want to die. Because when I see people, instead of saying, please, corruption is too much, let me tell you, I had a statement on radio that the government officer employees are not going to get their salaries in time because government has no money. Government is broke. I had just had it. And then you tell me the reward to Mpuga. And Mpuga is supposed to be in opposition. And when you are opposition, you are checking government, you are checking corruption, you don't want it, and you go on a committee and you say pass conflict of interest. How can one, no integrity? Let me tell you, these leaders in Uganda, it is not parties. It is not these parties. It is the leaders who want to stay in power, who are greedy for money, who are greedy to stay in power. Those from all leaders out there. Because I'm saying all leaders out there. Because even in NRIM, whatever, who, if they say they are not stealing or what, why don't they talk? Okay. What they do, they are all hopeless. They have message. destroyed our nation, and our nation is in the hands of God now. Okay. bajja kukkiriziganya wamu ne mwami Kyagulanyi kye yakoze naye abo abalyake era njagala ontunuulire njagala otulye bulungi eno scenario okuba bwe yabaddewo ba elites naddala bali mu parliament n'abantu abalala abakifunamu nga Mpuuga bwe yafunye teboogera emimwa gyasibiddwako zipu otegedde Zanero bannayuganda balina okukimanya nti bano bennabufuzi abasinga betulonda tebaagala Mwami Museveni ave ku buyinza owulidde bakuuma bintu byabwe ebyobugagga bye bamaze okufuna baliyo mu parliament balina obukiiko bungi batuulako ne ssente ne ddiiru ze bayisa tebaagala Mwami Museveni ave mu buyinza era bw'otandika okubyogerako bakubako wano ku ngulu bo ne bakulaga Mwami Museveni twagala agende naye bw'oba tunula n'obayingira munda nze waliwo omusajja gwe nalabyawo gwe mbadde nzikiririzaamu ne nageza okulya bwegambi byadde byogenda ndaba nga tandise okukanula amaaso ne ngamba abakulu bano balya buli ssente kitegeeza tebaagala musajja aveeko nze tere musajja gwe mbadde neesiga n'obudde bwange bwonna ng'era bwayogera ensonga seggona gw'ogenda okwogera ng'era mwesiga ngamba oyo mu kubuuza ebibuuzo naye nagenza okulaba nga byayogera nagambye kujjukizeeko nagamba guli omulundi natiddemu ne ngamba nakugamba kirabika ebintu bino waliwo abalya n'abalina okukuba engalo fe ogwaffe gwakuba ngalo nga waliwo abalya ndya nabo nakunyumizaako wiiki eri waliwo yali atunyumiza emboozi wano ng'agamba DP bloka yonna ejja kugenda emabega wa Mpuuga okyakajjukirako akantu naye nkugamba tekakutanda n'ogenda emabega naye nkugamba ebyobufuzi tebiyina permanent enemies tebiyina permanent friends Nambooze yakyolesezza wali kusha anti omuntu asooka kwetunuuliramu nga ye n'agamba kino kindekawa n'abantu bange kyovola omusajja ono bamugamba nti ali kuli yagamba kamasooke mmala ogenda okwebuuza ku famire yange kaakati Honorable Nambooze newankubadde omwami Mpuuga mukwano gwe naye ye ekyampuuga kimulekawa so omuntu osooka kwetunulira nga ggwe nga tonatunulira muntu mulala yenna nze Zanero nsigaddewa kati Honorable Nambooze n'obulumi bwafunye
bano bampuga tebanafuna ko damage nambozi zafunye honorable kubanga yatuka nga atambulira mukagaali ali ku treatment paka kati akyali ku treatment katosobola kera kumacha n'ogamba nti oli yalidde enguzi yagiza sente n'azirya ate kamuwolereze ng'okyali ku bizibu byo era honorable Nambozi yabadde mwerufu yagambye meeting baatuyita nagituulamu oba nakkiriza nti Mpuuga yalidde oba teyalidde buli kimu ekyateesebwako kinvunaanyizibwako kyenkanyi yabadde wa mazima kuba bw'obeera mu meeting buli ekiteeseddwako cause meeting zigenda by majority so bw'okkiriza nti kibaddewo nawe oba ovunaanyizibwa era gamba si kyewakana so buli muntu Nambozi kye yakoze yabadde ategeeza nti buli muntu ayambala omusaalaba gwe bangi kubasinga obungi tekyabawomera matu gaabwe era ina bangi nnyo be yalinyira mu gaati omuli abali mu gavumenti n'aba NRM kuba bali tebamusuubira n'abo abeeta bali aba opposition nti bawakanya gavumenti bavumirira gavumenti naye nga bali bazanya hide and seek bali tebakisuubira nti ayinza okujja n'abeera w'amaanyi nnyo n'okubasinga ng'abali ssaawa ya leero yensonga lwaki nga kubasinga obungi tebamwagala bamwogerera amafuukuule bamwogerera kalebule bamwogerera buli kimu bagezeko mutamya abantu bakola buli kimu ogezako okumukyayisa abantu kuba yabalinyira mu gaati bo politics bali bamufula business era nga naffe tumanyi politics w'abantu basiba masuuti wano ng'emisana beefula bavuganya gavumenti abavumirira gavumenti bwe buwungira ekiro ne bambala gomesi ne bayingira state house ne babatemerera ne babajjamu ffe ne batusiba akawaani abo abasajja abakulu abeeyita ab'ebitiibwa abaludde mu byobufuzi ba Medad Segona ba Mathias Mpuuga ba Muhammad Nsereko n'abalala politics bali bamufula business Bobi Wie naimba n'akayimba n'agamba opposition gye twandisuubidde nayo etuyambe mpulira nti nabo batukolamu musimbi yensonga lwaki kubasinga obungi essaawa ya leero Bobi Wie tebamwagala abasinga obungi abatafuna kadi ya NUP n'abalala bamulaba bubi tebamwagala kuba yabasuuza omugaati bo politics bali bamufula business ebyokujjako mu 7 si bye baliko bakayanira bifo byabwe baagala ssente ebyokujjako gavumenti si bye baliko bafere nezijja nezireta Bobi Wie n'atugamba nti this is not politics as usual bino bya ddala yensonga lwaki kubasinga obungi tebamwagala bamulaba bubi Muhammad Nsereko nze nali njagala nnyo Muhammad Nsereko ng'ajja na articulating ensonga n'akulaga nti gavumenti mbi naye nga takuwa solution Medad Segona Busiro East gwe waffe todda ne bakuyita mu meeting n'otalabikako nga kati essaawa ya leero owolereza Mpuuga mmwe be bamu ewaffe todda Medad Segona akali amaggwa ewaffe todda muli bafere basajja mwe muli bafere muli bakaafiiri muli bantu babi nnyo naye kale ate oba ne bwe munaakola ki ne bwe munaayogera ki ne bwe munaayogera ebiringa eggulu temusobola kutukyayisa Bobi Wine mwe basajja mu abeeyita abaludde mu byobufuzi simanya mulina experience temusobola kutukyayisa Bobi Wine oyo propaganda gwe mutandise ne bwe munayogera ebiringa eggulu twababuuka twabawona mwali baffere politics mwali mwamufula business nga mwagala kulya naye Bobi Wine yakyogera kati nti twagala kujjako gavumenti twagala kumaamulako gavumenti oba tutya mu bulungi ne mu bubi mweyo statement mwali mugikozeeko muli baffere basajja mu abeeyita ab'ebitiibwa ab'amasuuti simanya ffe tuludde mu byobufuzi twabawona ate temusobola kutukyayisa Bobi Wine ekyo kikafuuwe Bobi Wine tumwagalaga Katonda atuli ku mitima temusobola kutukyayisa Bobi Wine ne bwe munaayogera ki ne bwe munaakola ki mumala biseera mugenda kuwulira akaliro kuba temusobola temulisobola ate era temusobola Congratulations once again, His Excellency, the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the people's hope, the Ugandans' hope, the light to the light, yes. Oh
Mukama Katonda wange omulungi, tukwebaza nnyo okutuwa His Excellency Elected President of Uganda ayimiridde wamu naffe atututte bulungi era atwebaziza bulungi. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe webale tuwa kitangaala kya nsi eno kitututte bulungi era naffe tuwulira nga tuli bavumu era tulina amaanyi. Tulaba nga eggwanga lyaffe litambulira ddala bye twasaba tutuukeemu tulaba nga tansi obituukamu era kituwa omukwano ogw'enjawulo. Bannange tuli basiimu nnyo, tusaba Mukama tutambule wano tutereeze eggwanga lyaffe buli kimu kibe nga twakibala. Oscars tufe abagirina nze kinyiiza obagamba baganda bange era tusanyukire wamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye muwanguzi. Banange His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muwanguzi.